Omugole wa Pastor Bugembe munange agobeddwa twogera ku Dr. Jan ene Newspark channel wabale kwantinate oje kumideko manji genkuletedde kyoyina okola kimu kwe kusooka okuba nti no munange o subscribinga akwosana okuba nti no o likinga video eno tutandikidde wa Pastor Bugembe munange omugole we bamugobye abamutimbagano batijjanga munange ne Dr. Jan kakati atebe bamu abali mu kuba nti no mugoba bavude ne waleko bagamba ono tasana pasita tubade tugenda mutomeza pasita tusaba kutusonyiwa abantu batandise ddo okwegayirira pasita Bugembe aberenga abasonyiwa obutambi obutandise okuvayo munange ku Dr. Jan butandise okukanga abagoberezi n'abagazi ba pasita munange Bugembe simanyi oba abafulumya obutambi buno abajjabe naye munange Dr. Jan yete bamuli bulungi ngakatambi ako woli mukuba nti nate kalaba awo nno ngali ku luyimba lwa Bobi Wine anange Dr. Jan twandibadde akatambi tukakuteerako bulungi naye ate copyright mukwano tetusobozesa kuba nti no munange akatambi ako tukakuwa ne katugende mu comment section munange Dr. Jan ye bamugobye era Pastor Bugembe bamugambye ogira onoonya omutuufu Pastor ogira onoonya omutuufu nga woli mukulaba screenshots zezo mukwano bagambye Pastor tusonyiwe Pastor twayi tugenda kutomeza nedda n'omuwala Anna Uganda byebyo na mukwano gwange omulungi kiriza ate atuberenga atweyongerayo nalabye waliwo oluwalo olwo luli ewabugembe simanyi mbulugembe lwagendo okuwasa lulya olutunulanga kamususu simanyi mukibi wati kasita lwayingiddemu okugenda eyo simanyi emmengo lugenze wanaabagereka nategedde obufe lula olweyogeza oluzungu yenna atunulanga asumagira lero we bamuwanyeeko obulungi tebabukaka bw'oba oli mulungi beera nga bw'obeera tulabe oba oli mulungi tosikamba towanvuwa towebula lubuto togira bwoti teweepika kola bwoti obulungi buleke bubeera automatic naye kasita byayingiddemu n'abagereka nategedde oba obufere keyatonozanga akasumagira wamma oli kabi olina kabi twala eri Pastor Bugembe oyagala mukazi kuwasa nkubira nkuwa enamba ya Sauda Madada ogenda wasa omukazi ategerekeka nga ddala mukazi aggobye nkubira nkuwa enamba ya Sauda Madada genda wasa Sauda Madada totumanyi amanyira naawe wasa omukazi ensi ewulire nti oluddewo okuwasa naye bw'ogenza okuwasa owasiza omukazi oluddewo okuwasa ate owasa akantu nkwakaliawo akagira wekati lwesi omukazi ensi ewulire ddala nga owasiza jeno olwo kyokugamba ye taafumbirwe tumanyira wano Pastor Bugembe oyagala mukazi kuwasa nkubira nkuwa enamba ya Sauda Madada ogenda wasa omukazi ategerekeka nga ddala mukazi aggobye nkubira nkuwa enamba ya Sauda Madada genda wasa Sauda Madada totumanyi amanyira naawe wasa omukazi ensi ewulire nti oluddewo okuwasa naye bw'ogenza okuwasa owasiza omukazi oluddewo okuwasa ate owasa akantu nkwakaliawo akagira wekati lwesi omukazi ensi ewulire ddala nga owasiza jeno olwo kyokugamba ye taafumbirwe tumanyira wano Awulira amalala katusoke tugendeko ewa kanso Nalukoola mukambwe munno ennaku zino katukuwa akatambi kano And I'm not worried at all. Should they choose to go to courts of law? That is my game. I will give them a bloody nose. The same way I've done when they hired bombs and guns here. If I survive the guns and bombs, what about just a mere court action? That's just a mere people power. People power. Our power. People power. Our power. Our power. Our power.
everywhere. Kiriza tubelenga tubuuzako ku Nankuke Esther, twagala okubuuzako ku Nabire Justin, Kagude Cheso Gambotya, Namutabi Darat tukubuuzako, Omwami Musisi Jonas Sanga twagala okubeera nga ate tukubuuzako, Adija Ogambotya tukutumiddeko, twagala okubuuzako ku mukwano gwa fayitibwa Last Born mu Saudi, ate waliwo Idi Mubaraka. Kala bwe tusobodde okubeera nti nate tukonako. Kiriza tubeerenga tweyongerayo. Olutalo luli ku mutimbagano, luli ku TikTok munange wakati wa Nagudi kwosa ne Rama kyebaterangidde nga tekiriyo. Olutalo luno tetugenda duogerera naye katubeerenga tukuwa katambi kano. Nkulaba n'amakerenda ng'ogamira kiro nga weekweka gwe ani ayinza okwegwaniza gwe masiikinira babwofaanana. Mbu banziba ebintu byange komyawo kateni biri bikateni ebitunula ng'empale nga pule z'abatabaazi bwa 1900 ezo z'okaayanira mbu amwe woman of class ngenda kulaga kateni otye woman of class ngenda kulaga ku bikateni n'ebipale bye najjayo birimu bbi olabe woman of class nika gyayambala asikinanga mbizzi wali onteeka wansi w'ekitanda kyo nakulikodi nga osikina naye osikinanga mbizi omukazi wange gavuma akusinga bakuzinanga mpulira ekyesooka ekyadusaba abantu mu nnyumba osikina nnyo osikina bubi abantu ne bagamba bannange katufulume mu nnyumba ekikazi kisikina bubi osikinanga kabirizi kisikina kyonna musajja baawo gwe waleka e Uganda yakwata omwana naye baawo yakwata omwana wo n'amulabirira oyo simanya Fatiya omusajja n'amusomesa ng'okola obwenzi wogamba Big Jota kulope ew'omusajja gwe musiraamu ennyo lwaki wali okola obwenzi ku kyeyo musajja akulabiridde omwana amwambazizza amulabiridde ye mu byakompulayini nga lwaki ayogera kukubba kateni nze saati eyange gye namuwa nga yo saaji mubanja namuwaako ne ku saati yange nagigula $8 kitundu era nayo nagimugjako kuba namanya agenda gitwala ku musawo ansiraani mukyala weetereeze nze Rama gwoliko I live expensive life saagala bakazi bansinga bukulu nga oyagala buvubuka buto gwe weetera mu bavubuka ssente obusiru obukuli woba oli mulungi nnyo lwaki tofuna abakwana abategeerekeka lwaki otambulira mu busimigo golo mu buvubuka obuto relationship kinga omukazi gwateekamu ssente omudiba ogukuli toyina woŋŋamba nti oli successful kubanga ogwo okubeera successful omusajja alina kuteeka waka nga yakuwasa si gwe kwewasiza buvubuka munze ndi mu bulamu obweyagaza nga gwe yawasiza abavubuka olaba wali weegomba mulambo gwa kapensa gukuzine n'olemera ku mwana akuzine embundi mu bulamu obulungi ali mu bulamu obulungi yateekamu malaya enkazi eyeetunda ku buli musajja igwe okuba obulungi olina kukwata musajja naaku muzibedi space wobanga okyasiikina muzibedi space nga obuvubuka mwe bukuzinira tolina bulamu bulungi bw'olimu naye emmotoka gy'olimu ya mukama waffe siiyo togyewaaniramu mbu yagula emmotoka gwo obuliddwa nfuli ogule emmotoka tolina amazzi akasajja kakulubula buli kiro ogule emmotoka sooka ofune amazzi gakukumanga olufune sente ezigule mbomboyi mazike kwesiba ku balambuuzi gwabeera mu nsozi ennaku ekuliko n'emmotoka oli mu ya mukama waffe jayo emmotoka yo jayo kadi nina pamit njagala otulage pamit njagala nkulage nti gw'olwana mulalamu walipidde tokota yiyo pamit tulage pamit yo buliddwa kyoli ogule emmotoka ng'oli mu mmotoka ya mukama waffe muvimbira n'ennyumba era mubadde ng'osula eyo ennyumba enyirira eya mukama waffe masiikini atalina na jadda nga ne ku kyalo yonna yonna waleka olozooleza abantu igwe toddamu n'omumanyiira mukazi owange gw'ogamba nti mugumba naye tafiirwangako mwana si nnamwandu eyafiirwa omwana omukazi owange alabika mugumba naye tajjangamu nko ku lubuto kuba obadde ng'oziwakankulamu obwamalaaya obukuli ogenda kundaba kimafiya lwaki tobanja nnekazo ezo nnike ezakulanga pampa kapale ezo eza Mothers Union
akaaba ng'olubuto lumuvuddemu ng'akaabira mu kinaabiro. Masa kye ki bannanga abagisu? Nawulira ayita masa. Masa kye ki? Olubuto lwakuvaamu n'okubira kajjajjaako akalina amalibu ng'oyagala kakuweereza eddagala ng'ovaamu omusaayi. Wali ottawaaki? Wavaamu wafiirwa omwana. Kyova olaba ne Katonda abamma abaana kyafiirwa omwana kyamuziika. Kyokka Katonda akiwadde omwana omulala mu kavubuka akatali pulanidi n'olubuto nakyo nalwo kiruggyemu kyajjamu olubuto wali ojjamu lwaki? Ogenda kulya kasasiro nkulagula. Buli akukwatako n'omwefuulira. Nze abadde akati akasemba mu bulamu bwo. Bikate ninno kibyammanyirirako. Nze nga nasobola okugula ebisawo mwe wapaakinga emiziinagyo. Nakwata ssente ezange n'engula ebisawo mwe yapaakinga ebintu bye. Yali mu kkomera mubuuze. Balista Timoye yagula ebisawo mwe bapaakinga ebintu. Oba nze yabigula. Nagula ekisawo, buli kisawo nakigula $8,800. Ebisawo 3 mwe bapaakinga ebintu bye ku ssente zange yazinziriza. Sente yazinziriza. Nagula ebisawo 3 ku $8,800 ze sente mmeka. Wazimpa. Okumanya oyo omwana musiru namanya nti mawube. Desho omwana oyo we bamukwata. Yangamba mbulama wetika ebintu byange obitwala obitereke. Okimanyi bulungi ndi mupya mu Dubai. Sirina nnyumba. Wembadde nsula mukama wange yali ansasulira wali tonsuliza bwerere. Wali oyagala ebintu byo mbiteekewa. Wali oyagala mbiteekewa. We natuuka oyogola be nnyumba ye ebintu ebyalimu bali babigula $3,000 mu bapataani. Mwali mu firiji naye yagula mu bikadde, mwali mu firiji gasi kuuka n'obutanda nga bamuwe $3,000. Nengana abapataani omuwaamu ssente nga wanteeka ku pressure lw'amatunda ebintu byange ndi mupya mu Dubai. Sirinaamu mikwano, sirina wenzisa bintu waŋŋamba nti bikuume. Nakagwa ngenda kujja kamalirize wano. Ngenda kukulaba kamalirize wano. Ndikulayo. Nga bamuwe $3,000 nenteekamu transport nengende Amuliya. Nga noonya abaguzi omwana eyaddako ng'atuwe $7,000 ne mala nenteekamu transport nengende Sharujah buuza Freaky DJ. Era ye yali atwala ebintu ebyo. Freaky DJ n'agamba amuwa akakadde kamu Freaky DJ mu bintu bye. Olwakuba essimu ne munnyonnyola ng'ali munda ne mugamba munnange ebintu bye batuwa akakadde nga ntadde ku pressure. Amawulire go tukyalina mangi kyolina okukola kimu sooka obeere ng'osubscribinga eri ggwe atanaba kuba nti noweegatta ku mukutu guno ate era ne vidiyo eno obeere nga ogimpeera like. Kkiriza tubeere nga ate tweyongerayo ne gano nago tubeere nti nno tugakuwa. Abasuubuzi baffe mu Masaka City abakolera okumpi n'enguudo abatunda chips n'enkoko abatunda ebibala butunda abatunda obugatto abatunda emmere n'ebintu eby'enjawulo mukimanyi bulungi nti olutalo lubadde lunene olw'okulwanirira eddembe lyammwe kuba twalumbibwa abantu abatassa kitiibwa mu ddembe lya buntu na mu bwenkanya abalowooza nti ekibuga kino y'omufuna mpolo b'omunaku talina kukibeeramu. Tulwanyi ne tusika emiguwa mpaka akaliro we bakawulidde ssaawa 6 za kiro n'abaana b'enkoko mukijjukira kye twasalawo ne tugamba boycott Namayanja kuba mmeeya waawa ne Masaka abadde asirise nga bawamba ebintu byammwe nga babakuba nga babasiba y'omu ku batunda enkoko muno alunda enkoko azibasuubuza ne mbagamba tumuboycotting era ne mumuboycotting kati enkoko zibadde zitandise omufiirako mu biyumba nga zitudde azirya n'abaana be n'abakozi be. Nadduka e Kampala ebyabadde bimututte wa Honorable Raphael Magezi byabadde birala nnyo. Zino sente zibagenda babajjako $9,000 simanye 3 simanye ez'abasawo.
Bwetetambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack Channel kankujjukize nti eno Newspack Channel tukuleetera amawulire gonna agatambuzibwa ku mutimbagano n'obeera ng'ate otegeera ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyettu Uganda. Wonna bw'osinze okuba nti no munnange onyumirwa amawulire gaffe twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo era ne tukwebaza olw'okuba nti wasalawo n'ogamba Newspack Channel ye yange. Beera bulungi, weeraba.